Bana mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagane batuleze emmotoka tewaliolaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Chagwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina supermarket oba wali ku Jomai enamavu. Minisita w'ensonga za Cabinet mu ofisi ya Katikkiro Kiyimba Kiyimba yennyamidde olw'amasomero amanene agamanyiddwa nga Traditional School olw'okugaana okutandikawo ebibiina bya Nkobazambogo mu masomero ago. N'ategeeza muno kyo kifiiriza abayizi abalina okumanya biki ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda. Kiyimba agamba ng'oggyeko abayizi okumanya biki ebigenda mu Bwakabaka bwa Buganda, ebibiina kino ng'ekya Nkobazambogo kiyambako okwatisa empisa mu bayizi era nga muno ebimu bivuddemu n'abakulembeze ab'amaanyi mu ggwanga lino. Getuyita traditional schools amasomero gaffe gaakasangwawo mangi tebakkiriza ati baana bano kwegiriisa mu bibiina bino ebya Nkobazambogo. Ate ng'ebibiina bino amazima gali nti biyambako nnyo mu kuddukanya essomero nga nabyo bikwatirako essomero oba abakulembeze b'abayizi kubanga nabyo bikumaakuma abayizi ate bino bitambulira nnyo okunyweza empisa ssebo mukulu w'essomero. N'olwekyo tusaba n'amasomero amalala gakope ku Bishop Senior School okuba nti batandikawo ebibiina bino ebya Nkobazambogo. Ebyafaayo eby'ekibiina kino ekya Nkobazambogo, kibiina kino nakyo kigenda kuweza myaka ya sabti gaweze omwaka guno. Era ekibiina kino Nkobazambogo tetukitwala nti ly'eggye lya Ssaabasajja Kabaka ezzibizi, nti Ssaabasajja Kabaka buli mulimo gw'aba ayina ogw'okukola Nkobazambogo kukola ki mubaawo era ffe tukyenyumirizaamu nnyo. Kiyimba okwogera bino abadde ku ssomero lya Bishop Senior Secondary School e Mukono era nga wanannyonnyola nti abantu bangi abafuusa ab'omugaso mu ggwanga nga bayita mu kibiina kya Nkobazambogo era muno nga n'abamu abamenye amannya mu kaseera kano nga bali mu kusaavinga mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga. Kubanga abantu bangi ab'empeke mu ggwanga lino bayise mu Nkobazambogo. Nze nali ssentebe wa Nkobazambogo Enkumba University, kakati ndi minisita wa Kabaka. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yakulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti wa Nkobazambogo. Oweekitiibwa Medadi Lubega Sseggona akali amaggu wa Nkobazambogo. Bamemba ba paalamenti kati bangi abava mu Buganda nga bayita mu ki mu Nkobazambogo, n'abalala bangi nnyo b'oyinza okututula. Bano bonna ab'ebitiibwa mubalabye wano ba Nkobazambogo. N'olwekyo mmwe abafunye omukisa nze nakiyingira ku yunivasite naye mwe mukiyingiridde nga mukyali mu secondary school. N'olwekyo kikulu nnyo okuba nti mumanya obukulu bw'ekibiina kino. Oweekitiibwa Kiyimba asabye gavumenti okulaba nga ereka abantu okukuba ebirayiro mu nnimi zibategeera. N'ategeeza ng'osinga bakuba ebirayiro mu nnimi zibategeera kyo kiyinza okuyambako okutereeza obuweeza mu ofiisi ezo okubanga ebirayiro bakuba mu Luzungu babeerawo olumuntu babitegeera ki kye kitegeeza. Nja okwebaza abalayidde ebirayiro bamwabisuzeemu oba Oluganda buli mumanye obulungi naye mwebale mulayidde bulungi mukube bulungi nnyo ekirayiro mu Luganda. Era ebiseera ebisinga tugenda tusaba gavumenti tikakati katugeze mu Buganda
manye ebiwandiiko olw'okuba nti olulimi lw'eggwanga olutongole luzungu. Naye bwe tuba nti tuyina enkola eya decentralization nti gavumenti ez'ebitundu ezibeera n'obuyinza mu nkola eyo, ndowooza nti n'ensonga y'ennimi ebirayiro bino bingi byetaaga ne bikyusibwa mu nnimi okusinziira mu kitundu. Nti omuntu ali Mukono agenda kulayirira Mukono, kakati oyo Mukono musuubira kulayirira muki? Luteekeddwa okuba Luganda. Naye bangi bakuba ebirayiro Solomonire Seya nga tibiva omuntu ekirayiro ky'atasobola na kwatula ayinza atya okukinywererako. Oluusi lwene tuba n'ebyokulya enguzi. Tiyategeera butegeezi kirayiro kyakola ki? Omugamba Solomonire Seya n'owulira n'ofeeseko. So singa ajja n'akuba ekirayiro nti nze Kiyimba Noah nga nondeddwa nga ssentebe ndayira okunywerera ku ssemateeka w'eggwanga, ekyo ddayo n'omubuuza naye Solomoniro n'omubuulizaawa. Ensonga eyo nkulu nnyo okuba nti ebitundu nga ssemateeka bwe yakyusibwa n'azzibwa mu Luganda, era omuntu asoma ssemateeka mu Luganda n'akola ki? N'erina ebirayiro nti omuntu olulimi baana mu kkooti bakubuuza olukwanguyira. Ku mukolo guno ogwa Nkobazambogo bali ku Bishop ya Senior n'abayizi okuva mu bitundu ebyala by'eggwanga okubadde abateeso n'abanyankole nabo balina ebintu ebyayolesezza era nga muno mubaddemu emmere gye balya mu bitundu byabwe. Wano amyuka omukulu w'essomero lino Andrew Annington Nsereko asabye abayizi okuyiga ennimi endala eziri mu ggwanga okijja bayambako okulaba nga basobola okujja mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baba nga batambudde n'okukola emirimu egy'enjawulo. Okusinga okutugirira omuli Buganda, eddembe lye tufune mu Buganda, n'abantu ab'okuba tugonzire, n'abantu nga bwe batwagadde nnyo, tulina ekitwanu tubaata kubakolera kyowekyo tutasobola twasharamu naye tusazeewo tubereke rukundo yitu, tubalage omukwano gwaffe, tubereke rukundo yitu alizeyo witu ankole n'ekika kyaffe tetuba ankole. Ekyeki ekimuli kureeba Kino kyemuli okulaba nekyanzi Uganda sookita oba akasuwa nekyanzi bakiweramu amata. Eki n'ekiibo, kano kabbo eki ninga endiiro nibagiriiramu oburo. Abateeso nammwe mujje. tukozesa ebinyeebwa nibagadde okulikumba wamunya mutere nze mbakubiriza beera mu Nkobazambogo naye abateeso bwebaba basisinkana nga tebakugobyeeyo gendayo. Buganda kyekiseera naffe tubeeko ne byetukoppe ewalala tuleete. Bakoppa ebitooke ebyali wano ne babitwala naye ate obaffe twakoppa ki? Waliwo abaza abakoppe ennaanansi nazo baziribize bazitwala. Naffe tugende emwanyi zaali wano naye ndaba n'abalala abaveeyo abakuba akaduli kati baziribize. Mbakubiriza naffe Abaganda abali wano nammwe abaagala Obuganda naffe tukoppe tubeeko nekyetuleeta kasita kiba nga kirungi nga tekijja kutyoboola nono na ggwanga lyaffe. Omukolo guno ng'etabiddwako ab'ebitiibwa abakiikira abavubuka mu lukiiko lwa Buganda okubadde Anne Kigudde Namayanja, Dr. Michael Settabi n'Omumbeja Albert Namukasa nga nabo balina ebigambo ebyogeddeko eri abayizi. Nkobazambogo mu ssomero lino bafubye nga ssentebe bw'atutegeezezza okuyita mu mawulire okutumbula olulimi Oluganda. Tufubye okutumbula olulimi Oluganda, okuuma empisa n'ennono za Buganda. Oweekitiibwa Minisita, tukuuma obutonde bw'ensi. Kino nno nga tukikola nga tuyita mu kusimba emiti
okuyonja essomero wamu n'okuyambako bannaffe abeetaaga okubeerwa. Mukama wange ekyo nno tukiddukaniza ddala bulungi bwe tubeera ne bannaffe abeetaaga okubeerwa wano mu ssomero. Mukama wange ekintu ekyo tukituukiriza. Tugezaako okulaba nti abaana bano bayiga enteekateeka eyo ne bwe baba nga bakuze bakimanye. Ssebo minisita w'ekitiibwa, Bishop Senior School erina ekibiina kya Ssaabasajja Kabaka era bwe tunaaba nga kisobose tujja kusaba okirambireko. Ssaabasajja Kabaka ayagala abavubuka abayivu. Oli yeebuuza nsobola ntya okukola emirimu gy'obusawo egy'okulongoosa n'empeereza ne Mengo? Nkisobola. Mengo y'abayivu. Ate twagala nammwe mujje muve mu Kaliba akendo muyongere Nkobazambogo ya University, mujje muweereze Obwakabaka. Era Ssaabasajja Kabaka abaagala nga muli balamu. Kyova Ssaabasajja Kabaka ye munyenyi y'okulwanyisa Mukenenya mu lukalu lwa Afrika. Kubanga ayagala avubuka tusigale nti nga tuli balamu. Akawuka ka Mukenenya nako keegiriisa kati. Ate muvubuka munnange tojja tunuulira feesi ya munno omugambe oyo alabika alina Mukenenya otalina. Gw'olaba anyirira yasinga okuba naye era olina omwewala. Mutwale ekiseera bino bye mwagala kati eri gye tulaga bingi nnyo mujja nabbikoowa. So mwekuume musome musooke mumala okuyita. Ssente wa Nkobazambogo w'essomero lino ye Luyiga Immaculate ng'ono azze mu bigere bya Solomon Peter Kigonya. Era wano Minisita Kiyimba bamulambuzza n'ekibiina kya Kabaka kye baasimba ku ssomero ya Bishop Senior School ly'e Mukono. Bwekumire ku Bukunja Channel osobola okumanya ebyo byonna bye tusobola okutuusaako ku mukutu guno.